Nagenda wa Bobi Wine nga njala kulabikira mu program ye gye yalaga ku Kede TV ya Makaga. Awo nagenda mpaka Magere. Uwe. Kubanga ne kuru ye nalinje egomba muri Yona Island nga bankuba ekikono naye nga ate ndaba wali muri Firebase muri mu basiza muri mu ba Master Parrot wa Parrot yasigala boya wange mujja mu Firebase zenzi yalino kuba vice wa Bobi Wine. Paraso bujja wano ngo gamwe na hits 20 nze ni namunana naye rumu bugatamya akajo. Okitegedde kyentegeeza papa. Kati erinnya lya Manzu wa nani lisinga erinnya lya Palaso nga erinnya. Erinnya lya Kireva gye liri wansi nnyo ku linnya libayita Mama Mia. Kati Kamyo na hit ziringa 12. Nga teri muyimbi awunyamu ku luyimba. Bobi Wine alinayo ku hit nyingi. Kuva luli Alien namugamba alina kudda eri Yesu. Naye papa muyimbi bw'otandika okufuma erinnya lya kitiibwa muganda wange. Kale oba tobitegedde bireke naye ate bw'olivuma. Omanyi Mukama yatugamba nti abalogo n'abenzi tebalisikira Bwakabaka. Abalogo n'abenzi tebalisikira. Kati bw'otandika okuvuma erinnya eryo nga nekyovuma tokimanyi oba weekolimira mu future nga tokola ki. Nze amagezi genkwera galigamu wenenye ekibyolokoke. Abantu bangi bagamba nze sina kibi nze ate ekibiina kijjawa nze sina kibi wonna kye wamanyiiko. Okiina ekibi eky'obutakkiriza Mukama waffe. Ebyo omukyala nabirekera Yesu. Nasaba twawukane ne tulema naye nayasaba twawukane ne birema tuzikwasa Mukama. Hana Kireva. Wazikwasa Mukama. Nga ne bozoogerako bozibuulira Bible egamba kigasa kyo twala ensonga ze mu bantu abatali batukuvu. Ku Federation wahajayo sente nga mmeka ku zonna ezifulumenga z'abayimbi. Nze sijjangayo sente na zimu naye banyambako ku Jeremiah nga afunye akabenje wampirisa akakadde kamu n'ekitundu ku mbeera yaliwo. Era nezitimamu n'ennyambako Power Key n'ennyambako Jeremiah. Iyo kaseera kali kazibu nnyo ke kalimu okuziika omugenzi ke kalimu okukola ebyolumba abaana abalwadde kati abo batuyambe batwaka akadde kamu n'ekitundu. Nenjagala basalako batuwe bukadde nga 2. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Hey guys, this is Sandy from Beauty by Cassandra. So lero mbaletedde katuliki kano majani gakuyambako oba olina ekizibu kya hormone imbalance. Then gana makerenda gakuyambako ku fertility support. Onoonyeza omwana akubuze omaze emyaka ku family planning otuusiza ekiseera oyagala kuzaala. So this is the solution. Tulina habo wa buli kika, supplements, ebizigo, ebyerusa n'ebiteerusa. Tulina pink lips, sabuni ya yerusa. Osobola tukubirako 0708 76 32 11. Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nango ezo zokka gasangibwa na Mugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Collins paka ku gate. Galina sitting room enteeketeeka obulungi, dining, effumbiro kw'ossa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom. Waliwo Wi-Fi, CCTV camera ziraba ebweru ne munda. Ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi. Inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako. Garden nnungi, parking nnungi, gate ya remote. Ekifo kino kyakolmodatinga abantu okuviira ddala ku muntu omu, couple, family nammwe abategese bu party obwenjawulo. Kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo. Nze lujja banyamu ne bassebo abatulaba okwetolola ensi yonna. Olunaku olwaleero neegatiddwako musajja wa Katonda Kireva J. Tumaze akaseera nga tulabagana naye nzikiriza olwaleero tugenda kuba nga tunywamu ebigambo kimu 2-3 ate tubenga tuluyita olunaku asita Katonda tusinkanya siwe kiri weewaawo ekyo kyembadde njagala okulaba bw'olaba Kireva J nga tasanyusa omanya waliwo ekitatambula bulungi why naye bwenkulaba nga osimirinzeemu ngamanya bitambula bulungi weewaawo nze wali Mukama okutoma kwe nateeka wali ntandike kusinza businza nakukola bitambula mpulira weewaawo awo nno nsembayo okukulaba mwali mufunya akabenje nze ng'omuntu wadde bangi bakola nga opafominga oba eyo gy'oyitira naye nze ng'omuntu nsembayo okulaba nga ofunya akabenje awo omwana we Jeremiah yalimu waliwo eyafa yali ani yali Kizito driver yafa gwe Katonda n'asaasira nze byange byonna Yesu kuba n'okubeera kwange na wano wentuuse omanyi kilomita ze tuvuddemu okujja okulabako
owulidde ebyange byonna Yesu kubanga nze obuyambi twabunoonyanga naye nga businga kuyamba baana kuba omwana baali tebakkiriza mukwatako nga twali kajja empya nonya emitwalo 7 nga baagala okukwata ku Jeremiah baagala okukwata ku Power Kid netwawuzaamu ssente no tunaleeta no naye nga tebakkiriza bakwatako nga majja tewali kati kaali kaseera kazibu nnyo kali kaseera kazibu mpaka kati lwaleero mukyali mu kaseera kazibu tukyali mu kaseera kazibu kuba amabanja mangi kulaba omwana okufuna akabenje sho twazisazaamu ezaali ziddako nga he cannot perform. Tutandikire wano tutandikire ku bulamu bwammwe gwogambye oli bulungi nga nze ndikkiriya omwana Jeremiah ali atya? Jeremiah atandise okudda engulu kuba ali ku ssomero yangambye akwata omuggo gumu kati Power Kid alina oluyimba lwe yafulumiza nayogeddeko naye nangamba atandise okubeerako ke MP Jesus yatali bulungi nnyo kubanga kakati ekiduka kyaggwawo naffe tusindika businisi mannyo bannaye papa tukoze tutya tuli awo kati yakyali obubi kubanga ate yeddibuli eddene nnyo so kati temulina mmotoka mwe mutambulira? Era nze bwe nfunye nga waliwo sho gye nfunye nze nkabire MP Jesus munayiiyako kyoyiiya naye nze obuzibu bwe nafunamu ku kyentambula kuba sina gwe nsobola kusaba mmotoka mulala antwale nga maze okutegeera nti olwaleero bw'olina emmotoka omuntu ng'ofunye obuzibu bino tuwoza insurance eyinza okubaako bwekuyamba oba third party bentegedde nti biwaani kati nsigaze MP mugamba gwamanyi gwenza okunfunira ayinza okunvugako waliwo sho gyegindi oba tugireke lwantambula. Lindako emmotoka eri yaggwerawo ddala tesobola wadde kutereera? Emmotoka yaggwerawo gwe kyobamanyi abali mu mmotoka bonna batwale nga abaafa. Mwali musasula insurance kuba oluusi mu biseera nga bino insurance weeyambye? Kaakati nno kankubuulire ffe tutambula engendo enkya oba leero oyinza okusanga ntandise okukwata ku Juba so tutambula batusaba ebipapula batusaba kiso tulina otambula emmotoka nga eri fule buli kimu omusolo kweguli situna batambula era batuyisa mu kamera ffe tuyitangawo buyisi emmotoka emipiira gyalimiramu emisolo gyaliko n'amafuta gaalimu owulidde driver alina pamiti owulidde erina n'omuyimbi owakabi mu mmotoka yalimu kati oba mwe abataalondula ku bino bya insurance ate bw'obyongerako biyinza n'okunyiiza kuba twasooka netukwenda nakasongola ku poliisi ne batugamba bana insurance eyagala mukole muti ne wabako n'obusente bwe batusaba nti bitambule babiteeke mu session mubeeko compensation gye muyinza okufuna bubi ate bayongerako kubira ddala ku mutwe jjukira tuli mu biwondo tulina okujjanjaba sente nga mwagala insurance ebayambi. Ezo papa nze kuva buto nga mpulira United Insurance uteeka obulamu bwo bukume beera insured mpulize mpulira third party era tugenda emmotoka etambula babakuba omukono bakebera ku third party so I was wondering also does these things work third party bituulira bikola ffe tebyatukolera tebibayambye tebituyambye naye nze kuva buto nga mpulira emmotoka yo giteeke United Insurance obulamu bwo bubere emmotoka ebeera insured. Kale nze munnange kuba emmotoka mukwano gwange yangamba alamusa emmotoka okuntwala ku sho gye tutaatuukako yanyanguyira okumpa kale kino kyenzudde mu third party bireka tebiriiyo tebikola ebyo nebya insurance kirabika obulango bunyuma bunyuyi night insurance teekayo emmotoka naye nga birabika tebiriiyo kuba papa dereva waffe yafa ludda lonna amagulu gaali gamenyese omukono gwa guyebye yafa tumutwala mu ddwaliro ne bambuuza kati ani musobya batya bambuuza ku poliisi bambuuza kati banekereva ani musobya ne magana sinza butebaza mukama ku lw'obulamu bwenkola ki bwanzirizza kuba kati ssaawa ze mumbuuliza nina abapoca muki mu ddwaliro naye nga gwe omusobya bwebanga emmotoka omusolo gugendayo ne bakola bulungi amakubo line ne baziteekako bulungi owulidde n'ebitunge ne bijja nti emmotoka oba ofunye obuzibu bakuddisa senga efunye obuzibu affe twafunako mbeera yakutubuuzaako okujjako ate okutuggyako akasente keyongere muki mukiri kati neebuuza kitwazi oba kiyamba kibuuzo kikulu okuva ewakireva kati lwaliro nyinza okulema okufuna emmotoka nga bampulidde munnange yampa emmotoka akyaguluma mu United Insurance kufunako obuyambi bwabo compensation mbeera y'okuyambi kati ntwala omusajja mutwala Juba
alete emmotoka endala kubanga third party zikola amakubo malamu amafuta bagongeza bagagula kakati bantwale kanyiriro kangi omukyala byaterera ebyo omukyala nabirekera Yesu nasaba twawukane ne tulema naye nayasaba twawukane ne birema tuzikwasa Mukama kireva wazikwasa Mukama nga ne bozoogerako bozibulira Bible egamba kigasa kyo twala ensonga ze mu bantu abatali batukuvu. Kati ani abadde akunyiga wana ebiwundu? Navayo ko nejja nembirako ewa MP nga saagala sula ku mufaliso ng'ekifuba kinuma naye nga wansi wankolera. Kale namala akabanga nga bwe ntyo nenfuna ku busho ntandika okukola kati ndi bulungi. Ndimu ekifuba ne kasenyiga ng'era ebya bulijjo bulwadde bwa Luganda. Buli awo naye nga ndi okay nebaza Mukama nti kati nsaza. Kati okyabera ye katabuko mumbere y'obutakwatagana mukyala. Nze n'ensonga zange ez'okugana n'omukyala muganda wange njagala nnyo zirekera Yesu kubanga okimanyi nasasulako ssente zireeta abatukuvu tutule mu nsonga ne bigaana. Kati ani Mukama batatudde mu nsonga mubireke muwulirayo akaaba muyambe. Ako nno kakulu nti biringa bibiri naye mulyokke. Nti mubeera mu nnyumba emu ne watabaawo agamba nti anti kati byonoonya olinga anoonya ebiri eri Mukama obeeko ky'omanya. Ensonga nazikwasa Mukama munnaye. Ensonga ezo bweziroopera bano abantu bakuwa third party zitajjudde. Iye kale ensonga zange nazikwasa Mukama. Kati tujje mu nsonga z'abayimbi. Federation waliyoko. Nenda kuzino ndudde okukulaba mu kifaananyi. Nsitera kugenda gye batampise. Olwayo tugenda Juba tuyinza okugenda enkya. Bampita dda naye kati lutuuse. Bw'ati bampise ku Federation sigenda. Buli olaba ngeze ku Federation baba bampisizaamu olukomo. Federation yammwe lwaki olinda bakuyite? Nze nina emirimu gye nkolako naddala kati enjiri yampamba bwe mba siri ku music enjiri enkolera. Natandika n'obulunzi naye ebintu ebyo byennundalunda. Kati bwe watongwidde Kasimbe papa Federation ebiki bikisebo nga nkuba akagatto kange bulungi n'eddoboozi nga mpisaamu nga nnumba ku Federation. Era njagala ngende bampule obukadde 2 osanga mukwano gwange nsumuwaako bwe mukompensatinga asasula akamotoka. Kuba kati zebbanja lyendiko lyakulya mukwano gwange yawulira atya. Yawulira atya abantu. Owulira ng'ogubanja banje owulira ogwoyo ogamba gwayambika. Kale. So oyagala Federation okuleyo miliyoni 2. Mpulira 2 mukyali wange atambule. Byaddala oba byeno mu kamera? Nze yana mugambyeko ne leero nga tujje ne mugamba papa twandigezeko ku Federation bano babeeko akantu ke bakapasetinga. Insurance oba terina kyekola. Tujja n'akacapira ne demo otambule. Ku Federation wakajayo sente nga mmeka ku zonna ezifulumye nga z'abayimbi? Nze sijjangayo sente na zimu naye banyambako ku Jeremiah nga afunye akabenje wampiriza akakadde kamu n'ekitundu ku mbeera yaliwo. Era nezitimamu nenyambako Power Key nenyambako Jeremiah. Iyo kaseera kali kazibu nnyo ke kalimu okuziika omugenzi ke kalimu okukola ebyolumba abaana abalwadde kati abo batuyambe batwaka akakadde kamu n'ekitundu. Nenjagala basalako batuwe bukadde nga 2. Mukwano gange nasooka okubaako bwabeera. Lwaki? Anti sijja kutambula. Anti kakati Federation ekola weeti. Waliwo sako gy'oba olina osooka otereke nayo kati gwayagala 2 olina okuba ng'otereseeyo ko miliyoni 5 okudda waggulu ne bakuwa 2. Olina okuba ng'otereseeyo osooka kutereka nabo n'osobola okubafunako. Nti kati agwa 2 gwe gw'oyagala olina obba ng'otereseeyo miliyoni nga 5 okudda waggulu ofune miliyoni 2. Wali otereseeyo. Naye mbuuza yajja kutuyamba. Omanyi okunsanga nga ndi mulwadde ng'osooka kunninnya nga kwe kunnyambako okoze. Kuba kati bawa biliyoni 5. Owulidde bulungi kuyamba bayimbi. Naye kati n'okusooka kati n'empaayo n'enterekayo. Balyoke bakole ki? Bakuwe. Bujjo manyi ky'oba okola kati ogera kumpalayo miliyoni 2. Mpeeyo 2 wali basobole okumpa nkuweeko tutandike okukola. Kinaakola? Anti kati ate wojjayo ate osooka ompeeko kitegeeza tosigazza. Ate najjayo ntya nga tompadde kuteekayo. Olina okumpa ku 2 mpaayo zompa nsayininge basobole okuba nga nterekayo bwe banampa nga nkuwaako nga n'emirimu si bwe kityo. Bwekityo bwe kirina okuba kubanga teekawa n'ebbiri zange ggwe Kenzo ngende muwe. Sako kyebala. Zino sente ze zibeera omusingo. Sente z'oyagala era ze ziba omusingo. Zino z'oterekayo gwe musingo ogwandibadde ng'ekyapa. Ogwandibadde ng'ekyapa. Ekyo bakyogera.
nja kubuuzaako empisa banyampula $2,000,000 nti mbeko bwe mbikole wa papawa nti kasabeera kiriya omanyi lwaki njagala abeere kiriya kati tulumba Sudaani naye gola bulabi nti Clever bamulanze Sudaani tumanyi bw'atambula onda bulabi nga ntuuse wa kubanga mba n'amikwano egy'esimbu mba n'abantu abateekateeka entambula ne mutambula bulungi. Abayimbi beeyawulamu nti olwaleero nayagala bamulabe ng'owa Nuupu ono enkyayagala bamulabe nga wa NRM ekyo tukiina kati gwogwawa Yesu sivaawo era kuva ku lubereberye nze papa olwalonda Yesu ne mmala kyova oludde nga ewa People Power mukubira osanga wa NRM nga mukubira era wa NRM nga yogera bubi era sijja kukolera tujja zitulamu ensonga z'okwogera obubi onsanga ewagoni nga nkola ki nga nkuba manyi n'akayimba ke nakuba baali bakayita Nyinza ntyo okuba obulungi ne seebaza ku kaguta waffe asante sana pole kazi nakakola nga nebaza ku gavumenti eno kuyita kubanga bafune kasente mu gavumenti akayimba kabula bakalyawo kali kakabi bakalyawo ndoza munamasako oyo bakalyawo kati nengamba wayi omusajja abba akayimbako mu studio sina mu studio yakasasulira bakakubira emitwalo aga kayimba kaali kalungi nga kebaza mirimu gya President Museveni gye bakoze kubanga eggwanga abafuzi abatwala nga kalimu okwebaza by'ensoma naye kati bakatwala wali obala naawe bakuyita ofune naye njala mpite kubanga twali mu biseera bya COVID era we baagaana kyova olya nga nkuba akayimba ka Mukama nga ndaba ne bwadde nkubye enfuneyo bafuna sente abakuba abayimbirayo naye kankuba osanga naafuna ate kati kabulira mu bamanager naye Clever gye twali nnyo omuntu wa Bobi Wine temubeerangako mu biseera ebya music mwenna twabeerako naye alina kiyambuusa nga ngenzi wa Bobi Wine nagenda wa Bobi Wine nga njala kulabikira mu program ye gye yalaga ku Kede TV y'amakage kubanga naleetanga music wange nga akasente kakendedde wendeeta ebiri tegimala kale bwe ndabikirako mu mawulire ga Bobi Wine nga balaga nnyumba ye awo nyinza okubaako wenkola ki awo nagenda mpaka Magere kubanga nekkulu ye nali njeegomba muri Lion Island nga bankuba ekikono naye ng'ate ndaba wali mu Firebase mulimu basiza mulimu ba Master Parrot yasigala bwoya wange mujja mu Firebase Buchamani kyali wange waveri kuba twalina kuba kuremu naye saafuna pass through tebakuwa mukisa mukisa saagulabawo nenga Bobi yalekanga yasembeza nnyo bakyali bangi awo emabega yali wakunsembeza naye nange saali mwangu walinamu ekibeera nali nnyimba nnyo wagendayo wali wakubira ziri hiiti wali tofugika nali sifugika kitegeeza wagendayo wamuvimba kyebayita okuvimba olwaleero yampa reception twatuuka n'abavubuka twali tusiibuse n'okusibuka kuba nali nva kajjansinga mbadde muziga emyaka egi 5 music tatambula ate saagala banamuli ekunsanga nakunteeka mu kamera nga njalamulayo olabye nga ntuuse kataluko nzimbye bulungi kati omuyimbi nno kyekyo so that I can be presentable so nagendayo nga tuli bwe tutyo yatuwa ne ku kyokulya ntuwa babi yatuwa twalimu ne ba RPG twalimu ne ba MC Mazinga twagendayo kuba bagana igwe Clever ye mugamba we mukwano gwa ebiseera mutugendayo nga tugendeyo ndo mubuzeeko tukubeko ne betukola tubeko tutogerako naye tugendayo kale Bobi Wine tetwali nnyo wala ku by'endongo amaze okugenda mu bufuzi wano nange ndabe wa Yesu nina okupanda we yagenda mu by'obufuzi nawe kuba wali kwatodda wa Yesu ekitegeeza wano mu by'obufuzi byo temusinkanangako aye tomunoonyangako omuntu yenna nga tayatula linnya lya Mukama waffe omuntu yenna nga takkiriza nti Kristo yajja mu mubiri kiba kizibu okuba mukwano gwo kuba Bayibuli etugamba nti mweyawule n'abooluganda abatatambula bulungi kaakati tusigala nga tutambula nga bw'oba wamulisibwa twebongako tuba twera bwati wamulisibwa osigala otambula era ng'abalala naye musajja oyo ng'abaddeko amasannyerezi emyaka mingi gwoza myaka mingi olabye Yesu wano omusabye okunkolera concert e Kampala ogirabye eddogo lyafuluka Bobi Wine abaddewo oli wano gy'ogamba nange bwowana Bobi Wine nange nina Mukama wange Yesu saagala amuyingirira nga musuuta olabye concert gyankoledde mu kibuga nka tuli mu byakuyimba anti kyekyo kubale concert ya bya music kali kyeŋŋamba okimanyi nti nasabako Bobi Wine amasannyalaze ng'ali Bulaaya nga njala apa amasannyalaze ku show yange Yerugogo n'atampa si kimubalira n'ekyo naye gw'ogamba amasannyalaze ate nga zinagasabayoko ne bata ne siweebu
anti juka wali ku Alien Skin. Kakati lwaki tebangana kuyimba mu NRM oba okuyimba ku Go Forward ne bangana okuyimba kubanga ndi wa Alien. Endongo erimu politics wayo saagala obyerabire Kireva. Naye Kireva je Bobi Wine Bebe Cool abo baana ba mu nyumba temuli politics wali atya goloza akayimba ka Kireva ensi yaleeta tewaliwo politics. Tewali politics. Kamyo yamala kuyimba luyimba lwange ku Lido Beach manzu wa nani kwe kukuba ensi yaleeta noonyerezo luyimba nannyinirwo. Kati politics aliwo yo politics bwenjogerako nti omuntu yatula mu luyimba lwo nga golabanga alinza okujja ne ku scene abantu balowooze nti yeye anti yali yanzijako ddange era alimba nyimba zange ng'aziyimba. Ekinali nkirabyeko kati nga sisobola kukigumiikiza kiddamu gwakubiri. Kyenva ndukuba nga lugamba bwakoona nawe mukoone noonyereza oluyimba nannyinirwo. Sikuwulira agali mu nkubo. Nange nali kodde okuggala ebivulu bya Kamiliyoni ebya Kenzo baga bali Bulaaya nga bampita nga nzigala. Kamiliyoni bamulanze egintaliibwa ate biti nga bampita ate bakwa mitwalo aga bakunkumula emmotoka yange serika neggwango ogikunkumula kuva kuno mpaka eyo n'okuba kutwala mu Busoga balanze Eddie Kenzo ng'ali London n'odduka ne bakuvuga ne bakutwala n'okiggala bulungi ekivulu naye ng'okigadde ku mitwalo ameka? 3. Ku mitwalo 3 oguzeko mupiira okozeko service owaddeko ne bakyaliibo kati byantama ebintu ebyo. Naye Firebase yakusubwa nnyo. Bane twali baddewaga Kireva gyayiseeko yampona buwonyi gamba yampona buwonyi kuba kati ewa Yesu sitoma senga ni Firebase senga kiki zenzi nalina okuba vice wa Bobi Wine. Linzi nalina okuba vice wa Bobi Wine nga Buchaman tasobola. Buchaman tanaba kukkiriza mukama waffe bulungi enjiri agiwulira tanaba giwakadde kati simulabayo kubeera vice. Naye ekintu yali akikuttemu lwaki takiriimu? Sorry. Yazimba ebigere ragamba nedda ekimala gwe kasa tokkiriza mukama waffe ku nsi kuno ne bwoba obadde ng'obeera ne kumpi ne President Museveni osobola okugwa mu butikitiki busatu. Ne kolabo singa mu nnyimba zetutunula eza Kireva gye nagambye nze senga nze nalibadde vice ate asandi wange addeyo kubeera vice kubeera nti mpangala okubeera vice wa Bobby. Era akaseera katondoza twali tukola ebintu ensi eno byebuba byekola etyo. I feel so proud being on Jesus' side. I feel so well and I try to call my fellow friends to come still in Jesus Christ. Yeah. In fact ndoza wenyini ndwawo nokulaba ne King Saha. Lwaki? King Saha wemba sigenze wetajja wange. Ekyo kisobola obba ekituufu naye Saha kati kitwale bwotyo. Saha yaliko. Yesu yavuddeko ddi? Tubijjeyo eyo. Komeho mu ndongo. Bafana muli ennaku zino yali ku kitimba. Ku kitimba kwa. Era Bafana bwagukoleza Saha n'amwekwatako oba kibadde kiti. Bwento bwendabye Bafana bwakoleza Saha yogera bulungi Bafana bwakoleza Saha n'akwatako. Saha yaliko. Era abayimbi bamukyalirako ewuwe nakawuka. Wayi nange namukyalirako. Naye ndaba tokyakyalulya. Anti emmotoka ekyali eri abayina tuliswale sikugambe kibatukoze bankuttemu nnyo. Gwenge yayimbako hit. Era abantu nga banjulira abatulaba. Palaso yavaayo n'ayogera ku nsonga ya hit. Nga ffe tataddeeko. Gwe tewaliiko. Talina kunte nze sirabwa. Eyange bampita ensi yaleeta Yesu n'alonda. Hiti zange wozibo zitunuddemu just ekaneza Palaso labe nga zange ziri lauda. Palaso akuba kibuga. Ana yugo kuba Oluswayiri alyoka afumitemu talaba baba we. Kati zino ennyimba tuyinza kugamba nti ensi yaleeta ojja muteeka ku limba lwa laavu olwa Palaso. Ate bw'oliita olwa Palaso olwa laavu malamu nga nkwetera manzi wa nani Kiswahili Luganda kigenda viral than kati awo kyayogerako abatakola ki? Abatakimanyi. Kitegeeza omusinga hit. Nabuuzaako ku AI ebiseera ebyo ne mubuuza nti Kireva gye ne Palaso ani ali waggulu. N'angamba Kireva gye agezaako kuyimba Oluswayiri naye Palaso yaakajja wabula alina gundi nnene bwe kityo bwe kiri.
ngobuza AI mbabuuza buli mugezi wa ku nsi kuno mbali n'okulaba galirida ne mubuuza gwolaba otya guna yaka 2 oba guzikira AI ng'akubuulira nambuulira nagamba kamyoni akutte ekyawaggulu ali too much naye Palaso ono akyali yakajja ate nze ekinnemeseza okubanga ntutumuka ku collabos ntono era kati olaba twatandise buzibu nnyo ne music yakyuse kuba urban collabo zibadde ntono saata abayimbi abalina collabo nyingi nina abayimbi benkoze nabo collabo naye abange bali Sudan is where my best base yesinga obunene era kati besunze dda amasudio bagawagadde olutuuka tusula mu studio kola nabo collabos enkya kuyimba nakudda so kucha hit mane kati Palaso nsinga hit anti ze madde mmanyi nze ntanomwogerako kuba brother wange muto mutali wana ne hit wali mwana wakayimba solo singa taata w'emyaka obadde ki kakanize kamyoni ayina olimba nga bawulira Jamila Mama Mia owulidde simala gakweregako nti nno olimba lwange lugenze viral nnyo ku lulwo wansi okuyimba Oluswayiri wansi okufuna amagezi agatunga obuveera nga tunaba kugula byambalo byakabi nkulabanga viral ya mind yo naye oli wala kakati ate gwe oli mwana muto Palaso hit kwata Mazwani kwata Ensia leta Sweet Mama leta Monica leta Aisha leta Sumulula leta Mbongo leka zonna zizitowa bwetandika ozogera bwetu nawe yogera ezizo ojalabanga hit zezi nazo alinawo hit ntono ezange nyingi naye sizakweraga yagamba aweza abiri zizange si nyingi ziringa 8 kitegeeza tojja mu bana ababiri ba Palaso kati kamyoni alina hit ziringa 10 12 nga teri muyimbi awunyamu ku luyimba ezo zonga zafuka master tozikwatako bw'otandika okujutulamu booti nti luyimba gundi maama nayonka akyaluyimba alugegenya wali kyokka kati gwe wakatandika okuyimba just wakakwata nsinga hot cake kwata mpola olabe kyogamba nti Kamiliyoni mu hiti alinamu nga 12 hiti 12 omuyimbi yonna zatasobola kuwunyamu Kamyoni alina hiti ezisinga amanya g'abantu obunene obadde ki kachenvidega Palaso bujja wano ng'ogamba olina hits 20 nze nina 8 naye lumu lugatta myaka gyo okitegedde kyentegeeza papa simu bubi omanyi gwe mwagala okunjogezaako bubi eri Palaso sikoogera bubi kati erinnya lya Manzi wa Nani lisinga erinnya lya Palaso nga erinnya lya Kireva gye liri wansi nnyo ku linnya lye bayita Mama Mia wandi temwagala wulira mazima mwana iye Manzi wa Nani azitowa okusinga erinnya lya Palaso kyokka Kireva gye ali very low ku linnya lya Mama Mia era nga ne Mama Mia bwali very low ku President Museveni erinnya kitegeeza waliyo ennyimba nga zisinga abayimbi amannya otyo nga luyimba lwa muyimbi gomayi lwaki nayinsaba Bato Kamiliyoni lwakuba banyiiga bakiteekamu feeling wale musaba Bato nga njagala lite 12 ndeeta 8 gwange ku ndongo gye twawudde ne mu ntegeera zaffe mu ntegeka ya Shonti Bato naye wogamba ennyimba 12 eza Kamiliyoni kali n'ennyimba nyingi anti kakati gwe nnyo gomanye oluyimba olusinga vali y'omuntu azini omutonde omuntu anti munnaye olusanga eri nga balukuba ku mikolo nga bakuŋŋaanye ate ng'osanga omuntu omukulu emyaka 5 ali kukuba asabiriza kakulya olusanga nga buli mu motoka eyakabi V8 lukuba mu motoka eyakabi naye ng'omuntu talina kakulya wali ku kkubo kikyentegeeza nga ye oba nkikunyonnyola ntya kiringa bw'olaba nti nno akanyonyi kasinga omuntu asula ku kkubo kuba kukalabirira abaana kali mu kasusunku ku lunaku kabaliisa naye ate omuntu waddala ali kukuba asabiriza ani asinga valiyo saagala kuyisaamu omuntu maaso nti omuntu alina ekimusinga valiyo naye ate ku kyonnyonnyodde kisigala kikira anti kyekyo kyentegeeza eri ennyimba ezisinga amanya g'abayimbi era tandika okinoonyerezaako walwawo dda muliro katugende muliro Master Parrot kati oluyimba lusinga erinnya ly'omuyimbi gwe nnyinza obutayogera kuba naye nditandika ntyo okudikubuulira andabye bubi naye nga kyekyo kyentegeeza Bobi Wine alinayo ku hiiti nyingi
zisinga kuza kamiliyoni oba kali niza kugamba Bobi Wine alina hitage Ule mugambi ola alina 12 kamiliyoni ewange nina 8 naye Bobi Wine alina hitage yeriwa kano kagoma ka Rubendera bwabakaaba kwenkuba nasirika eye hit age kireva nedda ssebo omusajja alina hit nyingi anti kati mwe byamakulu muyina bingi fe kyamakulu tuyina Yesu kati byamwe bingi webuzibu Bebe Cool yete bamuteerako ddala ku list Bebe Cool talina hit kireva je yogerayo 2 eno minzaani dogo bogolako kakati nagamba ezo hiti tujja kutera wali manzi wanani tulete mama Mia kale tuleteyo ne malamu olwa Palaso ulete minzaani Bebe Cool alina good songs alina nyimba nungi enyumba nungi agenze nungi naye tezituuka ku Jamiro mumanyi Jamiro mumanyi ne Good Life eyo yakuba kati kagoma ka Rubendera gwewudde luyimba lumu naye lwamanyi okusinga hits 2 eza 12 za kamiliyoni luyimba lutya kagoma ka Rubendera bwabakaaba kwenkuba nasirika kano kagoma ka Rubendera ono obago tobitegeera naye ne buli omu alina engeri gy'alaba okimanyi edda twayimbanga akayimba tukayimbira ba baby sirikawo baby nalo mama wakunarudi nalo kati Bobi Wine yakyusa embeera n'agamba naye kano kagoma ka Rubendera bwabakaaba kwenkuba nasirika kubanga abasookawo balinga bagamba sirikawo baby nalo mama wakunarudi nalo kati Bobi yaleeta n'akyusa omwana omuto ng'alina akagoma kakubako nasirika kubanga ya mwana yabamugambanga sirikawo onakubawo kagoma kakuba nasirika kati Bobi Wine kagoma ka Uganda limba lutya lumu kwe bakuba ne tusirika kireva kyekyo ebintu boto bobiraba anze wali Yesu namala era abavubuka bannange mbagamba obuzibu tulina butasoma bigambo bigambo byawandiikibwa otherwise omeme ekusindikira n'owulira nga weekooyekooye oli mulimu naye gwempidde yagambye ennyumba zitakyaddamu kuyimba yabivuddemu tayagala kutegagala ne fan base yagigobye wenzo gasijja kuddayo kukaaba n'okaabira mulumbe lekerawo okwogera ebigambo tetuliwo kufeka tuyina atutambuliramu alina n'ebyayagala tukole nze nayagala nve ku kuyimba nkuveeko nga ndaba famire yange bantu bandabanga owamalala naye bwe naganga nga mbiveeko nga nfuna akasimu kasho enyimba zange zonna nzimbe nga zirimu amakulu gatya labu yekitonjitidde we muyomba nga tuddamu ate ampadde byonna matidde kati olwaleero wakyaliwo ayomba nga we baddamu ensi yakamala okuggala kivudde kugamba kati ndesi Urban afugidde ku mukwano gubadde olina akukakaka sente ng'ate tokalinaawo opanga otambula akagere nosowotoka bukya tozifunye era kagweramu awo n'ofukamira weegayirira ofune kukokulya ate eri abakulengera bo bakwegomba nti wafuna ekimyula maka eyo yembeera moyite okuba omusajja yembeera akuba Abani kati Abani era papa mugambye akayimba kapya bakayita malayika naye njagala akateke ku Radio Capital naye naffe katulekere mu tukakube wali ku UBC Star TV Magic and it's audio and sometimes when you release a song not mature enough Rukona kanjadu teka ku Radio Capital iyo radio yono nyo kuva butonji manye eyo take ba nonsense ekimanyi naye teri mwaka hits olima lubanga lulina lutegeeza tebatera kulubuuka balukuba waliwo nezaba ni nyingi nyawo ezizze mu luteekeyo
ina akayimba ke yakuba ngedda bakayita mubayambe mubajune abali mu bwetaavu mwesibe bbiri kyokka nga tosangayo biyimba birala nga bakubaako. nze bwe nalabanga kamyoni bateekayo ku Capital nakuba oluyimba bamya ne lugenda ne ngamba ha ledi eryemu nali nagisabira ku Mukama nga bwalimpa oluyimba ne lukubako ne ku Capital nali ndi awo ng'erukubye kati ledi ekuba senseful music era lwate lulina sense balugaana ekyendumanyiiko kyenjimanyiko Capital kanjala kutwalayo malayika lwe lupya. Ye kati towezeza ennyimba wano nga tubala kumpya towezezaawo album kati gotadde wano tetukyayimba kuleeta album. Saawa zino nagambye jjukira mbali nakava mu concert studio Mukama agimaze ebyuma babimpadde naye embeera we tutuuse ne famire yange ng'obulamu buyinza osigalira eri omuntu omu nga abantu basaanye okuwaamu ka break babeere bulungi otherwise wabeerewo ndowooza anaaluzinga obulamu. Kakati lwali tetugenda kuyimba buyimbi music leero naleese alubamu nnyingi nedda twagala emu naye nga bw'ogikuba nga ne mukyala Museveni awulira avuga music avuga naye nga owulira awulidde message si kutuula agiwulidde message etuuse si bidongo si nti kunyumirwa bunyumirwa nedda owulidde oba nedda. Awo nno kiba kirungi ekyo kati tujja kuba albums kokuberumu. Nze muyimbi gwe basembako okutunda album natunda Mazuwa 8 milioni 2 nentunda ensi yaleeta milioni 7 mbongo bampadde sente nezibouncing mbadde mbasiba mukomera System Music Supplier nempya omutima nga gunnuma kirevu ogenda baako nga olina muntu gw'osibye ku nsi kuno omukomera kiri ekiddako yegwaddako okusibibwa ne bagamba bamute nesasula ze expenditure kati waddanga ate muyimbi mulala kutunda ki kutunda album. So we don't sell albums today, but we have our hit one single gitukuba nti etambule itewo. Mpozi ennyimba zo ze watunda album zo ze watunda ziggwako bbanga ki? Si obwannannyini bukuddira mu obwannannyini bombu sigaza bbanga lyonna. Okyabuyina? Obwannannyini copyright yange esigala wange. Ye agula akapapula ne tape. Yagula akapapula ne tape. Kati agenda nayo kisamu nateeka ku tape nakupisa opapula n'atunda. Muwadde authority to that. To sell my music. It's still mine. But he has a right to sell. Still today. But there is no shop to sell it, you know. Kati right ey'okutunda yeggwako ddi? Kati ewange ate yaggwerako ku nsi n'esigala mu Yesu nga teggadde. Bwe nayingira ewa Yesu byalubeerera. Abantu bajja tunda music. Byalubeerera nti nga bwendi bwe kiri. Teri kutunda ndongo, temugenda ndongo ya comedy ensi yakula. Enyimba kati basitunda ku mukutu, basitunda wa naye wano tapes mu CD mu byagwawo ebyo. Era president nawudde agenda okukwata ku tulo twaffe akutte ku ntambula kitegeeza abeera ayagala kukwata mwoyo alabika anoonya Katonda. Kati babanga akutte ku ddoboozi abayimbi abakutte. Otulo sife tululeeta. Nze twanviirako na ku accident. Otula tukutteko ati. Anti kati baleese pamiti y'okwebaka njiwulira. Baleese pamiti y'okwebaka. Occupational permit. Kitegeeza waliwo ayagala omwoyo aguteekeko omusolo. Mbunga tonayingira nnyumba. Kolikaako? Osooka n'osasula? Bamaze music okumutunda bajjewo amaduuka. Tetutunda. Kaakati waliwo anoonya omwoyo alabika ayagala gukwata aguteekeko omusolo wavvo. Wagenda oba obuzibu. Nga tumaliriza olowooza mukwano gwo Alien yeetaaga ki? Walabye ebigambo bye nga ebiyimiridde. Kuva luli Alien namugamba alina kudda eri Yesu. Naye papa muyimbi bw'otandika okufuma erinnya lya kitiibwa muganda wange. Kale oba tobitegedde bireke naye ate bw'olivuma. Omanyi Mukama yatugamba nti abalogo n'abenzi tebalisikira Bwakabaka. Abalogo n'abenzi tebalisikira kati bw'otandika okuvuma erinnya eryo nga nekyovuma tokimanyi oba weekolimira mu future nga tokola ki? Nze amagezi genkwera galigamu wenenye ekibyolokoke. Abantu bangi bagamba nze sina kibi nze ate ekibiina kijjawa nze sina kibi wonna kye wamanyiiko. Okiyina ekibi eky'obutakkiriza Mukama waffe. Kubanga bagambye tebaliiko abali mu Yesu Kristo
naye zimusanze alivola omwoyo mutukuvu kati bw'oba olokose n'otateekwako mikono ku receiving mwoyo mutukuvu osigadde mu bbanga ate bw'oteekako emikono ofuna mwoyo mutukuvu ng'ekigambo tokisoma oli mu bbanga eyo mu bbanga gy'oli yagamba basaba naye basaba bubi basaba tibawe basabya mpaka ensi erina okutama nagenze mu kyalo eyo natadde ebibizi wayigidde kyalo kati njagala bingi papa bingi ndi mu kuzimba awaka njagala abaana bange famire yange beera bulungi okusinga okunzita mu famire ate mwe mubeere buki kubanga ffe Mukama atugamba tumanyiri ddala ffe tulina ebintu ebirungi mpulira kati awo tetulemerako mwe munoonye ensonga ku ffe wabula ffe ensonga egenda kubanoonya atandikire na ku basumba Lincoln ya video n'agamba nti bannaye mugende bibya mu bitwale ku musaalaba kati bulijjo tubiteekawa bulijjo abantu babiteekawa kati awo we tuli watuli mu Yesu obulamu mmye kale awo wennyini we tugenda okubanga tukoma olunaku olwaleero ekigambo ekisembyeyo kibadde kikulu nnyo okuva ewa Clever J gwenja okubuuza mu maaso kaawo afuuka ddi omusumba kuba omuntu tumanyi w'otegeera Yesu ekiba kiddako kufuuka pasita Zabbuli 23 ekugamba kati nti Mukama ye musumba wange seetaagenga kati gubuuza bana busumba babujjawa era kasitoogaana okuyingira okutuuka mpaka kutukula tolina kyogenda kunnyonnyola birina okukulema nga bw'owulidde omusumba bagamba naye kati mugende mulokoke nno mugende ku musala ebibi mu bitwale eri naye emyaka 18 osumba kale tewali kufuna ddembe awatali kutegeera mazima kale nekyo nakyo mukitegedde weewaawo akuume tujja kuba nga tuddamu okukwatagana weewaawo papa omukulu ekirungi atugambye alina enteekateeka mu kyalo eyo nayo tujja mukyalirako naku zino mujja munkyalira naye mujjako n'ebirabo tewali buzibu kale tujja kujja